jako akawuwo. Gye buvuddeko omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yavaayo n'akyomera ababaka ba paalamenti olw'okwewa obukadde bwa siringi $220 buli mubaka okusomesa be bakiikira ku kirwadde ki COVID-19 tibakola kikyamu era bazikwate bazizze ku bitebe bya disitulikiti zaabwe. It would be morally reprehensible for members of parliament to give themselves money for personal use when the country is in such a crisis. Oluvannyuma lw'okugyayo ensimbi zino omubaka wa Busiro South Peter Sematimba neyeegasse ku babaka banne abazzizaayo ensimbi zino ng'omukulembeze w'eggwanga bwe yalagira. Ono ayaniriziddwa omubaka pulezidenti ewa Kiso Nalongolo Kirabira wamu n'akulira entambula y'emirimu disitulikiti ewa Kiso Judy Mark Bukenya wamu n'abakulembeze abalala. Badde nsaba ababaka baffe abamu abanakuwala ensonga eno ereme okubanyiiza ennyo bazitwale ku disitulikiti kirimayinzi nti era ssente baziziza mu bannayuganda. Njagala kwebaza okuba nti osobodde okujja, njagala okuwa akazindaalo. Sematimba akwasizza kawo ssente zino bw'atyo n'amukuutira okuziguliramu abantu bakiikirira aba Busiro South emmere basobola okuyita mu mbeera eno obulungi. Zireese ze saagala kukozesa kigambo nzikomezzaawo twazijjayo kuyamba abantu baffe. Gano abiri gaavaayo ne gajja wa Sematimba okuyamba abantu ba Busiro South. Kati gavumenti eyagala omulimu gwa Busiro South gukolebwe nga guyita muggwe n'okyo sizikomezzaawo wabula nzikukwasa n'ovunaanyizibwa okulaba nti abantu bange aba Busiro South bafuna obuyambi bwa COVID ku lw'essente zino ze nabasakira. Kuno ayongeddeko obukadde obulala 15 n'agula obuwunga ebijanjaalo wamu ne blankets nabyo n'abikwasa RDC okusobola okubigabira abalonzi be. Abiri ago ng'ogaggyeko nkute miliyoni endala 15 nembagulira ebintu bino ab'e Busiro South. Number 1, buli sub-county nfunyeyo ebyalo 10 bonna nga ngenda bawa obuwunga buno mu byalo ebyo 10 paketi 200 bonna bagabanye mu byalo ebyo 10 buli sub-county by'ebyalo 40. Buli kapaketi kana akamu kujiddeko ne kilo z'ebijanjaalo 2. Naye kubanga Kibega bakuba amayimba gaabwe ne bagwa empewo nnyingi nnyo ebusi sebo nfunyeyo ne bulangiti enkwafu ez'amaanyi bulangiti 10 abantu baffe abeebusi bafuneko kye beebikka okulwanisa empewo eyo. Sematimba bw'ati akuutidde babaka banne obutava ku mulamwa gw'abaweesa ssente zino kubanga abalonzi baabwe babalinamu essuubi lingi. Essente yonna eyaweebwa omuntu atali Peter Sematimba essente eyo yagenda eriko obukwakulizo bwakwo. Nsuubira nti abaazifuna batambulira ku bukwakulizo obwo naye nkimanyi nti abantu abo bajja kutambula mu buvunaanyizibwa bwe tubasuubiramu ku ssente ezo ze twabakwasa. Wabula omubaka wa pulezidenti ategeeza nga bwe bakafuna ababaka 2 bokka kwabo 9 abakola wa Kiso naye ng'alina essuubi nti n'abalala bakyajja. Ababaka bali 9 era nga Peter bw'ababuulidde nti ye tasobola kuditaminingira buli omu. Weero wano twakarisiivinga mukulu Galabuzi owa Busiro North ne Peter Sematimba kati ayeyongeddeko. Lwaki tukijjayo? Kubanga birina engeri amawulire gye bagenda mu bantu ne balowooza nti ssente zaffe ziri awo oba tebaazituwadde oba biki. Kubanga Galabuzi yasooka okujja kati owookubiri ye Peter Sematimba. Aba nabo bali mu kkubo bajja tukibirinde bajja kuzireeta. Shafiru Mwesije yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. 5 10 15 2